omuvubuka kimanyiddwa nnyo osanga n'omusajja omukulu alina envi nga naye ate abavubuka tetumanyiddwa omulembe guno abavubuka tetufiiriddwako nogaa muzeeyi bavubuka bawozadde bo banaagamba kati Simon ali muvubuka nnyo muvubuka akyaba n'ekiwala mbuuza kyava ku ki nga lwaki onyinyonnyola nze sikiraba so bwe buzibu bwammwe kale yogera enviiri mmalako mmale eri saidi wo newagira nezimera mangu kale kwe ngakati naye omuvubuka alekerawo effujjo naye mujja kukkiriza nti eno Uganda oba gundi emotoka tulabi ku motoka ya Segirinya bali omuntu yandigenzeeko mu paalamenti omuntu ayinza kukola atyogendako mu paalamenti buuza Segirinya tactics zonna zirina bali nalabye emotoka ya Segirinya omuntu yetayogendako mu paalamenti UBF motoka kika ki eyo bannaye nga tunoonye ekifaananyi ekyo kasooke tugende jjo naku leggulo radio yajjukiddwa kuba lwe yafa kati ndoza lero alina okuba nga lwe yaziikibwa naye olunaku lweggulu abantu ab'ejjolo babadde bagenda ekagga okubeera nga bajjukira okufa kwe abantu ab'enjawulo naye twagenza okugenda ekagga nga waliwo ebintu bye twaleka mu kusaba okuwedde minisita Kiwanda wajja taata n'osuubiza nti nno entaana ya radio egenda kufuuka museum tetumanyi oba kitwala bbanga ky'okutuukiriza ebisuubizo bya gavumenti simanyi bulungi naye kati bannaaye newabeera nze Kiwanda saawa zino kukyabeerawo Kiwanda yasuubiza mu Gwakubiri minisita ow'ekitiibwa yasuubiza mu Gwakubiri akalulu kabaddeyo mu Gwakumeka zibadde nteekateeka zeeno gundi ndowooza ejja nedda so olunaku olw'eggulo twabadde naye ekisooka kusinziira ku minisita kye yasuubiza twali kyakoleddwako ate nga yasuubiza egenda kubeera mu museum oba bannabyabufuzi mugenda ne mulowooza nti twelabira oba abantu babeera beesudiya ki omuntu ng'afudde babagalanga kibatakase tokyogera naye nga mwasuubiza nti bagenda kukola museum awo muteekemu ebintu ebisinze ebijjula bya radio bikoze bitya ne pap tunawo tewali kyakoze eki kyakoleddwawo batwafunye wano onnwani ya mama wa radio bannaye n'okuzaala serebu nno omwezaalira kuba ne waffe abantu ba bulijjo omuntu afa naggwa ne mumanya nti yagenda naye buli mwaka abantu bajja nga bakwetayirira bakubuuza ebibuuzo byebimu ate bamu ebitubuuzira bimu owulira otya ate naawe nandibulidde ntya but of course twamunoonyezaako nga maama w'omugenzi yamuzaala oba olina okusharinga ebirungi okusanyuka ebirowoozo byonna but anyway maama n'abaako byasharinga naffe sooka otwe ku maama oyo mundaba yadde abamu tebampaka ebampadde nze nsanyuka kubanga munnaayo omuntu okuvuga amafuta ge oba ogize na boodabooda oba bigere ne mu covid mwatambulanga wabula nabagaananga ate nempulira ekisa naye nga sikweyagalira abali eyo bambi muba mwagenda nga munyiize nange sinze naleeta covid naye munsonyiwe namuyogedde covid bantu kyabasinga okubeererawo ng'omugenzi afudde kubanga tumanyi nti yakubeererangawo abasinga okumbeererawo temubamanyi mikwano gyaffe gyeno mikwano gya Moses egyeno egyenateete nga Beni nga Kabalaza bamukazaako lya Kabalaza n'abalala twogera ku bantu abamanyikiddwa ng'abayimbi ne baselebrities tebakubeererawo mu covid sina gwe nalaba mpozi nga covid banaatera okuggulawo waliwo omuyimbi gwe neerabidde eyajja nandeeterako okulya yaŋŋamba ali mupya naye simujjukira mannya olunaku luno osinga lujjukirako ki luneeno ti bwe bagamba nti no radio afudde what was your reaction kyali kyekango ku famire yange nange kennyini okulaba nga mukwano gwange agenza ndeseewo era neebuuza naakola ntya kuba ye yali taata wange ye yali mutabanyi wange ye yali jjajja wange ye yali buli kimu kiyange naye natya nnyo era nakati omutima gwange tegukkiriza nti Moses yanvaako waliwo lwenzija wano neŋŋamba naye taata wakola bubi okundekawo naye ate nga tiyayagala naye katumusabire Mukama amusaasire byonna ebyamusobako naffe bwe tutyo bwe tuli musanga tutuulye Saini badde bagamba nti yateekebwako omusalaba ogumulemeseza obumula emirembe ekituufu kyeki ekyomusalaba ekyo nakyogera dda nimbagamba omusajja radio Moses Sekibogo yali mukatuliki jjajjaawe mukatuliki nange maama we ndi mukatuliki
kati maama yakwata omusalaba gwe ogw'enzikiriza yaffe n'agumuteekako n'amugamba atambulire ku Yesu Kristo. Kati sirabawo sitaani nti ate omuntu ow'ebweru eyo ye nga ye yakiraba bubi ngaani yeffe nga bafaatha abaaliwo bo nga tebabugaana singa gwali nga gwa sitaani bafaatha abakkiriza ogukwata ne bagumuteekako baali tugambye temugumusaako gujja muyisa bubi naye bafaatha be bakkiriza jjajjaawe n'ateekayo omusomo ogundi ogwo. Kati siraba omuntu alumirirwawa nga simumanyi be balina ebizibu byabwe abo nabo. Tutunuulire nti ennyumba ye y'entebe twali tulaba nti ne lyonna byali birimu okukayana byo essaawa eno mwakoba biri mu ngalo zooba ey'entebe ennyumba gye yazimba ku ntebe olunaku lwe yafa lwennyini biri mu nkayana ekyo sikimanyi nti waliwo akayanira ennyumba y'entebe. Abaana bo bali ku kyessaawa eno abaana b'omugenzi bali bulungi kuba bali ne bamaama baabwe era bajja wano ne bandabako era ne baddayo ne babeera ne bamaama baabwe. Omwami Kiwanda kye yasuubiza nti eno egenda fuuka museum kyo mwakimaliriza kati museum omuntu ajja n'asasula kiri kiti yali yakamala okubyogerako covid n'eyingirawo kati bibadde bya bululu kati awo simanyi kiddako kikisaana ayogerako ko katono naye kyagala ye kennyini n'omubuuza eyo interview ejja kuba ya saidi ye. Abawagizi b'omugenzi Mukama Katonda musaba abawe ekisa kye mutambudde nakyo okubeera nga mwagala Moses nga temumusuuliridde obudde bwonna mujja ne mumulambula abeera ng'era akyaliwo mwebale kumwagala mwebalire ddala Mukama abongere ekisa abawe n'ebyo bye musinga okwagala n'abo bonna abatudduukiridde mu katono ke baba balina ne batuyamba beebale. Tweyanziza mama wa radio mu bitondo ennyo ebyasobodde okuba ng'ayogerako naye ndowooza amakubo badde bagakola mu biseera bya covid era amakubo manyo gavumenti eno ennungi geekoze mu Kiwanda akozera ng'omuntu yenna. So kati twatisa minisita Kiwanda akantu ako tukatuukirize nga tebannakulonda gwakubiri kuwa minisita. kale kakati